ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Izeri mponya odobozi lya Katonda liuluguma nempona. Okay, mugama mutya bannaye mwenna gye mwekumira okulamula ba Unique Media, gye mwekumira yonna gye mubeera gy'osula oba ogirabira gy'okolera, atukubuuzaako nti Mukama yeebazibwe. Ogirabye ku budde ki, ku makya, kiro, tuntu, yonna tukubuuzaako okusinziira ku time gy'olabirako vidiyo eno. Samike ge mannya gange, ali ku kamera ankuttemu. Kyonna ekibaawo bwe birabika obulungi Mukama amuwa omukisa, naye nabyo birabika obubi kasita mumpulira, ajja yiga mpola mpola. Unique Media channel yakukiddiramu oyo omupya yenna aba atwegaseeko. Unique Media channel ya bya Bwakatonda tejjo sangako era byonna by'onaalabako bigattako ku mubiri gwa Kristo. Ffenna abatuula mu maaso ga kamera eno ne babako bye bakugamba se basinga okutegeera, naye ebo Katonda oba oli bawadde ekisa okubeera nga balina kimu bibiri bye bamanyi. Ntandise n'akayimba ako ka mwana mulenzi bamuyita Damasco. Damasco yayimba akayimba ako bakayita Gumponya. Osobola omunoonyaako ku socials ze n'obeera nga ate olaba ennyimba ze endala. Nkaagala nnyo lwa nsonga akayimba okawulira koogera n'omutima. Owulira nga koogera naawe, amazima gali nti naawe andaba, olina okuba nga olina embeera gye wayitamu naye nga w'otunula emabega ogamba senga teyali Katonda sandiyise wano. Buli omu alina embeera eyo noga senga teyali Katonda sandiyise wano. Omukwano gwe gwamponya nempita mu storm eyo. So muwe ekitiibwa. Njalo bajjukiza nga 3 no singa 3 nga 23 December 2026 tulina charity gye tugenda okubeera nga tukola. Eno charity tugikola buli mwaka. Mu charity eno wetugenda ne tuliisa abantu abo Katonda baba batuyambye okutuukirira n'obusobozi bwaffe bwonna we tuba tufunye. Last year twalina target y'abantu 200, Mukama yatuyamba ne tubeera nga tugituukiriza. This year twagala kukola abantu 400 people betugenda okubeera nga tutuukirira okulaba tubawa ekyokulya mu nnaku ezo eziba zimalako omwaka guno. Kuba ye of course ye fact 23 wabula ennaku ntono nnyo okulaba nga ate omwaka guggwako. So twagala sukaali, muceere, kawunga n'ebirala byonna ebikozesebwa. Muceere, kawunga, sukaali, sabuuni, kabuto, but most importantly ku mwaka guno twagala kugattako Bible. Buli muntu tube nga tumuwa Bible. We tumuwa emmere then tubeere nga ate ne Bible tukola ki? Tumuwa. Abeere nga asigaza emmere ey'omubiri then ate n'emmere ey'omwoyo, ekigambo kya Katonda. So kyonna ky'osobola tukolera gwakiwulira, beera nga otuukirawo ku ezo ennamba z'olaba ku screen yo. Oyinza oba olinawo maybe organization gy'omanyi so tufunira ku Bible. Oyinza okuba gwe kennyini osobola okutufunira ku Bible 1, 2, 3, 4, 10. Tuba osobola kweyo ennamba ojja ofuna information esinga. Oyinza teekawo obubaka bwonna bw'olina otuyambibwe. Oyinza okuba olinawo beezi
organization nga tusobola giwandiikira ne tugisaba nebanga etuyamba. Oyinza oba olina musumba nga yeetaaga kkubira ng'okimanyi alina abamuyambako mu Bible, so byonna osobola okubeera nga otuyambako tube nga tetutuukiriza kino kye twagala okukola. Bible bina senga tuba nga tuzifunye by November ezo Bible ne tumanya nti zo weeziri, then ebirala ne tubitandika mu November awo okulaba nga tubifuna nabyo well and better. Kale njala kutandika leero sijja kutumira naye njala kutandika n'akalowoozo, jasingina kawankalowoozo eri abaami oba n'omuntu omulala yenna. Njagala obategeeza baami bannange, waliwo essaala erina okuba ng'emanyiddwa gwe agisaba omwami ne Katondawo. Waliwo essaala yonga olina kubaako weekukuma n'ogisaba. Waliwo essaala ezimu ng'omukyalawo waakuwulira ng'ogisaba omalamu bazimaanyi. Waliwo embeera eriwo atunuulidde ggwe notandika owanika emikono nga Mukama otanyamba simanyi. Ffe tuwedde omukyalo omumalamu amaanyi. Eyo essaala obeera ng'osobola funa akafooko osabe Mukama omulaajanire. Okulaajana okumu kuyina kumanyibwa ggwe ne Katondawo. Ng'abasigadde we bakuwulira bagwamu amaanyi bamalamu amaanyi bagamba bannaye. Kuba njagala nkubulira ekintu kimu nti abantu babiri, for example tugenda ku kya ssente, b'otagenda kunyumiza nti tolina ssente be baanabo oba oli awo gwe omusajja n'omukyala tojja munyumiza ekyo. Ndi ku musajja, abaana bo n'omukyala oyinza obutamunyumiza nti tolina ssente kuba bo batunuulidde ggwe. You have to be the provider. Kakati omwana wajja n'akugamba daddy ku ssomero baŋŋambye ku Monday siddayo bwe tebamaze simazeeyo fees. Ne weeyala mu ttaka ng'omwana alaba Mukama nnyamba bannange bw'otakinkolera Mukama nze mpedde, abaana bagenda kutuula ng'omwana akulaba. Ebintu ebimu birina kuba between you and your God. Birina kuba nga ggwe ne Katonda omu ababimanyi, gw'okaabirira wekka. Otherwise w'okaabira olumu mu bantu abamu tekirabika bulungi. Omusajja omu yaŋŋamba naddala mu marriage, yaŋŋamba nti Katonda yakola marriage nga Katonda yali waggulu, addako mwami, addako mukyala. Kikudiremu, Katonda addako ye mwami, addako mukyala, then baana. So kitegeeza nti bano omukyala n'abaana batunuulira ggwe ng'otunuulira Katonda. Bwe baba baweddemu essuubi gwabalaga nti tugenda kiyitamu, gwabawa hope. Amazima ne oba omanyi mbu toyinaawo pulaani yonna, ensobi gy'otakolanga tolaganga bano ababiri, omukyalawo n'abaana bano, nti daddy tayinaawo pulaani. Eva balage nti kigenda kuggwa. Kyobola we twakuliranga ffe tulowooza daddy waffe yamala buli kimu. Ogusajja ogw'ekifumbi ogutukanze ku kyalo tudduka tugugamba tugenda kuripootingayo ewa daddy, ne waba yali tagusobola. Naye nga ffe tuwulira agenda kimala. So waliwo essaala ezimu gw'omwami nga zirina kubeera nga zirina kuba between you
ne Katonda oyo alaba amaziga go wena kubanga ozisaba weekwese ako nkawadde nga kalowoozo simanyi bana abakyala balinamu essaala zaabwe zibalina osaba nga beekwese ng'omwami taziwulira naye eva wabaawo ebintu ebyo ng'olina kubeera nga mu balala oli strong ewa Katonda n'ovunnama kyolaba I think era luyimba lwa Silver Kyagulanyi oyo alina we yayimbira n'agamba nti oba yagamba nkaaba mu maaso go Katonda wenfuluma ne neegumya wekirina okuba. Kale kansubire mukategedde kakati nzize leero okwogera ku kintu si kyamaanyi nnyo wadde ng'ate kikolebwa nnyo ensangi zino. Omwaka guno naddala mu kaseera kano abakyala bamaama of course oba abazadde namukitwalidde wamu nyinza okugamba bamaama bataata ne bagamba otuleseewa baafuna ekikangabwa accident ne zifuuka accident era ndowooza ennaku eziyise emabega waliwo accident eyagwa eya King David essomero baali bava ku I think kulambula bava kulambula Capital eyo baasi neegwa. If it is not last week, it was last week. Abaana ku time eyo I think bali around nga reporting around 20. Right now simanyi bameka abakafa ni around 20 bafa. I want you to imagine okedde ku makya otegese omwana wo ne trip gwe yagimusasulira omwambaza afunye ekyalya omusindise agende mu trip n'ofuna akasimu ti omwana we yagenze takomyewo ti oba omwana we yagenze ate tumuddusizza mu ddwaliro bafunye accident so ng'omuzadde kikubawala. So simanyi baana bakafa bameka aneera ne mu accident eyo omu ku badirector gwe bayita Sekadde Tadeo if I'm not mistaken Sekadde Tadeo director w'essomero eryo abatategeera director omu ku batandisi b'essomero eryo erya King David eriri side z'endejje Ntebe Road yafa naye teyalutonda yali atambulidde mu baasi y'emu n'abaana bano. I think bamuziise yesterday bamuziise yesterday oba bamuziise nabye bamusabira yesterday so naye mu buufu bwe bumu accident tuba tukyali ku eyo ali ne tufuna ne accident endala era ey'abaana eya Buzanya essomero baliyita Buzanya oba Buzanya secondary oba Buzanya junior I'm not so sure naye Buzaaya actually banterezeza Buzaaya nayo neegwa simanyi oba omwo mwafiiramu abaana oba baafuna injuries just I am not so sure about that but the bottom line is accident zaaliwo so ng'abazadde kikanga. So kyenziza okwogerako kisibuka wano wennyini nti tulina abantu abakozesa z'opportunity weeziti eno ewaffe
mu bulokole ne baagala okubaako kye bazizimbirako nga bayita mu prophecy nti prophecy fulfilled. Simanyi bamutera obbulaba. Awo tuzze kwogera ku prophecy. Prophecy entuufu eba etya? Awe tuli. Kankubuulire prophecy entuufu. Ekisooka prophecy mu Luganda I think bwe bunnabbi obuba bukoleddwa. Prophet si ye nabbi. Nabbi. So prophecy bwe bunnabbi obuba bukoleddwa. Obunnabbi buba buvaawa? Obunnabbi eba message okuva ewa Katonda. Njagala otambule nange tukitwale mpola nga tonnayomba otegere kye ŋŋamba. Era bu vidiyo bumu olabika obulabyeko. Now, obubaka bwa Katonda bubeera butya eri abantu be oba omuntu we? Because Katonda asobola okuwa obubaka nga abuwadde for example abuwadde Doreen naye nga Doreen alina bbuwa Sami ng'omuntu. Obubaka babuwadde Peace abuwe Joseph. Obuba pasono. Era oli ajja kujja kugambe Mukama yeebazibwe abaka bwe nnina gy'oli bwe buno ne buno ne buno ne buno. Waliwo obubaka Katonda bwasindika eri oba ngiyite society oba ngiyite generation. Ndoza katugiyite generation ne society. Lwaki kimbuzaabuza tugizo kiyita? Bw'oba ojjukira obubaka Katonda bwe yawa eyamirwa ekyennyanja Jona. Ye Jona? Obwo obubaka Katonda yali abusindikidde society eyo ey'ekifo Jona gye yali akoze eki? So obwo bwali bwabo era ng'abagamba Katonda abagambye mwamusobya mwenenye. Katonda abagambye mwamusobya. Ayinza obutabannyonnyola mwamusobya mutya naye era ewamu yannyonnyolanga. Kati ate wabaawo obwa generation. Oba ojjukira bwe ye prophecy eyazimba eryato. Ani yazimba eryato? Lano ngenda okuswalira ku kamera. Sami eyazimba eryato Noah. Ono abadde asese nti kiswadde. Nzijukidde Noah kyali ki? Nti gamba nti ngenda kusaanyaawo we batakola ki? We bateetereza buli ayingira eryato eryo agenda kuwona. Buli atayingira lyato eryo agenda kufa. Era yagamba Noah ngenda kuleeta amataba. Sitaani si yaleeta amataba. Katonda yaleeta amataba. So kitegeeza Katonda awa obulamu
n'okutta yatta. Nkimanyi abalokole ekyo kibaluma nnyo naye ge mazima. Katonda yawa obulamu n'okutta yatta. Tujja kubuddako mpola okugjayo kyenzijjayo. Tugenze ku bulala, mujjukiro bwa Sodoma ne Gomora. Bagomora we yabagamba nti mudduke mufulume ekibuga ne tewaba atunula emabega, ngenda kisaanyaawo. Era yatunula emabega, mwamulaba, yafuuka empagi y'omunnyo. Kakati biki ebifaanagana mu prophecy zino zonna? Yabanga specific. Okujja ne ŋŋamba nti Mukama ndaga abantu bagenda kufa, obwo si bunnabbi. Obwo tebubanko bunnabbi. Abaana bagenda kweyongera okufa, obwo si bunnabbi. That is general knowledge. That is kubanga ensi gye tulimu abaana bafa buli kanaku, buli kaseera. Waliwo recently yaŋŋamba ti Katonda yamulaze abaana bagenda kutandika okubula, okubbibwa. Tesobola kuba prophecy. Why? Mu nsi ezimu already babula abaana olunaku ababula sibamanyi muwendo, nabo bennyini tebamanyi muwendo. Nali njogerako n'omukyalo omu mukwano gwange n'aŋŋamba my biggest fear mu nsi eno gye ndimu baana kubula, bababba on a daily basis. Kati osobola kujja n'ogamba abaana bagenda kweyongera okubula, nedda. That is being general. Katonda teyabeerako general mu prophecy ze yakola, yabanga specific. Kakati wempulira abatandise okujjayo obutambi buno mbu prophecy fulfilled, nedda. Prophecy ebeetya? Prophecy ebeera specific, ebaako ne time. Nti Katonda ndaze mu mwaka guno wetutatereza kino na kino abaana b'amasomero bagenda kutandika okufa. Naye ojja n'ogamba mbu accident zigenda kweyongera, nedda. Okupredictinga future tekikufuula nabbi, tekikufuula kubanga obubaka Katonda yabuwadde. So abasinga mwenna mu predictinga future nga mugendedde ku circumstances ezibeera in place at that time. Kinga wena jao nenkugamba Katonda ngambye enkuba egenda kuyiika mu myezi egiddako weegiti. Mbango eziza circumstances ziriwo ne research aliwo. Of course tuvudde mu musana, enkuba myezi egiddako egenda kutonnya. So twawule predicting the future n'eddoboozi okuva ewa Katonda. Ekirala, prophecy za Katonda mbagambye esooka eba specific, eyokubiri ebaako time. Naye mwe mujja ne mutugamba abantu bagenda kweyongera okufa ne mukomaawo. Kitegeeza ne bwe batandika okufa mu 2030 nga mujjayo nti prophecy fulfilled. Kikyamu ebaako time. Ekirala,
Prophecy ya Katonda ng'eva wa Katonda ebaako purpose. Ebaako purpose. Era ebiseera ebisinga purpose eyo eba ekutunuuliza Katonda. Now, listen mu bantu bammwe abakola zi prophecy zino. Babatunuuliza Katonda oba babatunuuliza bo kubatya nti boogera ne Katonda. Kubanga ojja n'otugamba nti abaana bagenda kweyongera okufa. Tuteereko tuyinza kyewala tutya? Tukole tutya? Because Katonda wakutumidde kitegeeza waliwo ekyenjawulo ekijja. Simanyi oba ntegeerekeka. Mwema nkozeemu ensobi musobola okumpabula wansi awo mu comments. Naye nze kyemmanyi Katonda mu prophecy zonna ze yakola prophecy teyabeerako jeno. Bwe yagamba ngenda kusaanyaawo kino teyagamba ngenda kusaanyaawo n'atabagamba wa. Era yagamba ngenda kusaanyaawo ekibuga gundi ne gundi. Teyagamba byonna. Teyagamba bugambi nti Katonda agambye agenda kusaanyaawo ebibuga kasita tetukyuka. That is being general. Katonda takola atyo kubanga message gy'aba akutumye ebaako gw'aba agikusindikidde ogambe. If God is the sender, there must be a receiver. Nemwe mutuwa message ne muzireka. Katonda gwe mmanyi takola atyo. Kati kinnuma nnyo okutandika okulaba ebiguddewo oli n'alyoka prophecy fulfilled. The question is, prophecy gye watuwa yali etutunuza eti ewa Katonda? Ndaba ne bana predicting emipiira. Akakati Mukama ndaga Spain egenda kutwala. Kigattako ki Katonda kino ky'otugambye nti Spain egenda kutwala World Cup? Kigattako ki? Kitwongerako ki mu bya Katonda? Ekirala, waliwo abatasobola kwogera na Katonda olw'ebyo bye bakola ebikyamu naye nga basobola okugattagatta ne bakugamba ky'oyogedde naawe nawe ne bakyogera ng'abazeemu engeri Spain gyezannya gundi ttiimu kizegenda okuzannya nayo n'amaliza agamba ku byendabye Spain egenda kutwala era n'etwala. Kati naye abawa Katonda. So predicting the future is totally different from prophesying. Naye ojja n'otugamba we mutakyuka, we tutakyuka okuva mu ki? Munkwate bulungi, sigamba muti waliwo baprofeti batuufu weebali. Naye munna ate ekyewuunyisa baprofeti abatuufu tetubamanyi. Batono nnyo ababamanyi. Era tugenda oyinza obutabasanga nnyo ku zi social media kuno. Abeeyita baprofeti abasinga bali ku social media kuno baliwo kwepromotinga. Oh man of God, oh man of God, man of God yayogera, man of God yayogera. In fact, kyovula waliwo n'abamu abayogera emabegakaawo nti b'omusajja waabwe, they are man of God, balabira ddala ng'asinga ba Peter. Abo bonna Peter, ba Moses, ba Abrahamu, bonna mu Katonda bonna abo abasinga. So
kivudde mu kwogeza Katonda ne tudda ku ani asinga amaanyi. Najja n'akugamba kampeyo ekizampa endala mugiwulira. Naga bannange ntunula wano, mazima gali nti ntunula wano ndaba omuntu, waliwo Katonda omuntu gw'agenda okutwala ow'amaanyi mu gavumenti. Tamukugamba, tamudiscribinga, kuba oyinza okugamba kale olwa security yo n'ensi gye tulimu kuba tulina okugondera abatufuga what. Tamwogera linnya lireke kale naye mu describing talina kyakola. Kakati mukama waamu wagwa mu olumu bagwa mu gaapu z'entegeka za Katonda bambi. Oba wekityo wenkyogera munaakitegeera. N'asangibwa nga mu nteeka za Katonda waliwo alina offa n'afa. Aga prophecy fulfilled. Musajja wa Katonda yakyogera. Abasajja bano bagezi bakozesa psychology. The problems they say baba Mukama aŋŋambye andaga wano waliwo omukyala otawaanyizibwa n'amaka, omwami akutawaanya. Wano waliwo omukyala nkimanyi onoonya obufumbo bwabula. Kola wooti ne wooti. Let me tell you. Mu bantu 15 kanjogera na 15 abakyala 15 ogenda kusanga mwayagala obufumbo. Bakyala 15 ogenda kusanga muledde omufumbo nga naye amaka tegatambula bulungi. Ku baami 15 ogenda kusangamu atalina mulimu ng'anoonya mulimu. General knowledge. Nze mbulaba babutemaatema nogane kati wano ono ya profesayinga kiwano ekigambisa nti prophecy fulfilled. So mulekeraawo okozesa ebintu ebigwawo mu ggwanga kubyefuula nti mwabyogerako mwabiragula. Nedda, mulekeraawo ebintu by'ekisiru nammwe. Mugenda kutamya abantu obulokole. Ebyo ebintu bye muzze mukolaakola bye biganyisiza abantu okukyuka. Era mbabuulira basajja mmwe ne bakyala mmwe aba Katonda abeefuula nti muli ba Katonda. Muyina emyoyo mingi gye mumazeemu amaanyi mu bintu by'obwa Katonda n'emyoyo mirala mingi gye mulemesezza okukyuka. Simanyi gye mugenda kudda bizibu ebyo. Kati nalabye abeetuumye eky'abaana okufa. Mbu bakiragula. Wakiragulira wa? Nti abaana b'essomero, Mukama andaga abaana b'essomero bagenda kugwa ku akisidenti. Okujjako mwagamba abantu bagenda kweyongera okufa. Katonda waba akuwa message akuwa specifics eziraga nti ekyo yakyogera era kituukiridde. Because wakuwa specifics talya mu kigambo kye aba alina okituukiriza. Oba muntegeera. Nabalaba mu bululu ng'ajja n'akugamba obutabanguko Mukama ndaga obutabanguko bugenda kweyongera. That is general knowledge. Mukama ŋŋambe eggwanga mu 2026 obutabanguko bugenda kweyongera naddala obw'ebyobufuzi. That is general knowledge. Katonda tasobola bikugamba ebyo. Kati baayiga kano. Mukama aŋŋambye ntegeeze eggwanga nti obutabanguko bugenda kweyongera mu 2026 naye tusabire eggwanga
tutegese okusaba bakutegeka tutegese okusabira eggwanga Eva sigamba nti okusabira eggwanga kibi naye wootagattako bino kyekibaawo abantu tebawulira so ndowooza tulekeraawo okwogeza Katonda by'atayogedde tulekeraawo okwogeza Mwoyo Mutukuvu by'atayogedde Bayibuli egamba byonna musobola obikola naye ate avudde Mwoyo Mutukuvu omuvvoola otya kumwogeza nga tayogedde nalabye abeetuuma eky'abaana kyannumye nnyo sinnawulirako ka vidiyo ke basala ng'oli yabyogera Yesu we yali atuma Jona baamugamba ekifo genda wano ne wano ogamba abaana bano Yesu we yali atuma eyafuka ku Dawudi amafuta yamugamba agenda mu nnyumba ya gundi waliwo gwe njagala onfukireko amafuta gwe nnonze okubeera kabaka specifics zibaamu oba tuli wamu we yali azikiriza ebibuga ebibiri ebyali ebya Sodomu era yatuma genda ogamba abantu bange bano bave mu kibuga kubanga kijjudde ki ngenda kizikiriza yakyogera ekibuga talina we yawa prophecy ng'ali jeno kubuzaabuza bantu naye ono ajanaga bannange Mukama andaga waliwo omuyaga ogenda oggwawo mu nsi eno naye ffenna tukimanyi nti kizibu okumalako omwaka mu nsi yonna olwa climate change na biki nga tewali mu nsi eno gundi we guyise floods zize ki mu Luganda mataba naye olajja nagamba Mukama yandaze ndaba amataba kagenda kubaawo kyokka wulira ne kano we baatuma Jona we yatuusa obubaka omanyi ab'ekitundu ekyo we baakola baagamba baategeera ensobi yaabwe kabaka n'ateekawo etteeka kusiiba nga beegayirira Katonda etteeka kwali kusiiba si bantu bokka n'ebisolo Bayibuli egamba n'ebisolo byonna byasiiba Katonda n'awulira essaala zaabwe n'atabaako kye yali agenda bakola n'akisazaamu oba ntegereka eyo solution baali bagimanyi Katonda we yatuma omwami oyo mwerabidde gwe baagamba nti ogenda kufa n'akyukira ekisenge n'asaba ne bikyuka Katonda we yagamba Nuuwa okuzimba eryato era yamugamba buli ayingira mu lyato lino oba abadde mwonoonyi oba abadde ki naye kasita akuwuliriza n'ayingira mu lyato lino agenda kuwona kati njala kubuuza mmwe profesi zammwe ze mufuna zino Katonda tabaweerako solution yakwetereeza kubanga waliwo ebigambo ebimu bye mpulira bye mwayogera nga mwabyogera
myaka gyayita ne mutulaga mbu tusabire tugenda kusabira eggwanga tukyuke tusabire eggwanga kati bye mwasaba n'ebbanga lyonna lye musabye until now essala tezaawulirwa kubanga Katonda wakuwa prophecy ng'eyo kuba tayagala abaana be kufa. Katonda takyagalangako, tayagala abaana be kufa. Kankikunyulirewo nti goyinza okugamba ate nga watandise ogamba Katonda yawa obulamu ate yatta. Wulira, Katonda muntegeere bulungi ku kano, Yesu antidote eri ffe aboonoonyi. Ye waali antidote ya bwereere, just yakumukkiriza n'ofuna antidote n'owona. Obuzibu bwe tulina obeera n'obulwadde, njala kibuuza ggwe andaba, tekatugeze nnyina obulwadde bwa COVID-19. COVID-19 baleese antidote ewonya obulwadde buno kuba tebaagala bantu baffe. Gwe alina obulwadde bwa COVID ogambye sijja bwekubisaayo, sibye antidote sijja bikubisa ne wooba ofa, sijja bikubisa. N'omala COVID n'akutta, ki ekiba kikusse? Bulwadde oba kugaana antidote? Buba busiru na bugwagwa bw'obuganyisiza antidote. Kakati ffe ekituttisa kugaana antidote gye bayita Katonda eri ekibi. Antidote ya Katonda ya just kukkiriza na mutima n'oyatula tandika kutambulira mu kkubo ttuufu erya Katonda, kubanga omutango yagusasula dda. Kati omutango oba yagusasula dda, gwe teweetaaga kuddamu kusasula mutango nedda. Gwe olina kukkiriza bukkiriza antidote eno Jesus Christ eyasasula omutango, kuba yakugamba w'oyita mu nze oyina obulamu. Kitegeeza antidote eno w'ogyekuba ofuna obulamu, teweetaaga kuddamu kusasula mutango. Kati profesi w'ekyo weebaawo, zonna ze baatuwa mu Bayibuli ze tulaba, waabangawo kye nnyinza okuyita oba ngiyita escape plan, escape route, waabaawo kyakwetaaza okukola. Oba muntegeera? Kati ekibuuzo kiri nti profesi zino ziba ziva wa Katonda. Ekibuuzo ekisooka, bye mutugamba okukola nga tebikyuka, tetusaba nnyo, tetukola bye mutugambye, kiki? Oba pulaani eno Katonda gy'aba atugambye nti mukole muti ne weemuti, nga gye tulaba ku Nuuwa, nga gye tulaba, nga temuvaayo kutugamba Katonda by'aba akyusizza, nti bannange kino kye kyali kijja, ne tusaba kino ne kikyuka, naye nga kirabwako oba nga kisobola okutegeerekeka, nga si kyakumala kunnyonnyola nnyo kyomanyi kati mmwe abatalaba mwoyo temusobola kubiraba. Nedda, ekya Nuuwa tekyali kya mwoyo, ekya Yona tekyali kya mwoyo, ekya Sodoma and Gomora tekyali kya mwoyo, byali birabwako, because message eno Katonda teyagitumiranga mwoyo, yagitumanga ku bantu. Nze nfunyeeko abaŋŋamba, Sami, Katonda yandaze kino ne kino ne kino ne kino. So bwe mubanga ebintu bino mubijja wa Katonda, tubasuubira okujja mutugambe, bannange guno omwaka gwe tugendamu embuto zigenda kweyongera okuvaamu mu kitundu kya Buganda,
oba busoga tokikola jeno zigenda kwengera okuvamu mu nsi eno nedda kutomanyi embuto ziva mu nsi eno ne oba tokyogedde zivaamu ate omala okitugamba ng'oli specific otugambe nti naye we tukola kino wabaawo ekyokukola Eva Katonda kyagambye nga we yagamba ono nti naye buli ayingira mu lyato ajja kuba mulamu. Buli anaafuluma ekibuga w'onaafuluma ekibuga ekyo ogenda ba mulamu. Oba ntegeerekeka. So tukyuseemu ku bintu ebyo kyembadde mbasaba mulekerawo okwetuma zi prophecy oba oliawo ezitali zammwe oba oliawo ezitali zi prophecy gojja n'oŋŋamba nti amazima gali nti Mukama ndaga we mutagattawuka Mukama ndaga oba lwakuba simanyi naye biruma era nze wala yaŋŋambye awaŋŋana ne maama abalokole nammwe nno mukisussizza. So badde nsaba ekyo tukikyuseemu Mukama abampeera omukisa mwenna naye njala kisamalayizinga prophecy yonna Katonda gy'agaba ebaako specifics teba general. Ekyokubiri ebaako time. Ekyokusatu ebaako purpose lwaki agikuwadde. Abaako kyayagala abantu bakyuke bakole. So mulekeraawo okozesa circumstances eziri mu nsi eno ze mulaba ne mupredicting ebintu byammwe. Oba tuli wamu. So mulekeraawo. Ekirala abantu abamu prophecy ze muwa tezina ezigattira Katonda. Muprofesayinga byansi. Mukama ndaga Arsenal egenda kutwala Premier League. Eyo nayo prophecy egatta ki Katonda. So I think tukyuseemu awo. Mukama abampeera omukisa.